Nanoonyaako n'ajjako wali mu Gwakumi n'ogumu kyenneefuna amasimu nga mangi. Kwe kufunamu omu n'aŋŋamba nti beera awo nzija, yagenda na ssimu n'andeka awo. Agambye tayagala mukyala munafu anaamugamba mbu ate omugongo gunnuma sijja sobola kukola, oyo ye tayagala. Amannya agange nze Nabuli Abiita, nviiridde Mukono Kisowera, nina emyaka 22. Neesowoddeyo lwa nsonga abamu bayaaye, oli akulimba naye nga takituukiriza. Nensalawo nfune omubeezi gwe naabeera naye ankuuma. Nandabirira ajja ewaffe mu bakadde bange njagala nga mutuufu, si banene abayaaye kubanga n'ajjawo okwo naye gwe nafunye yabadde muyaaye yannimbye n'anfera, n'abba essimu n'abba ssente kw'osaako n'essaawa n'abitwala n'adduka. Nanoonyaako n'ajjako wali mu Gwakumi n'ogumu naye ne mpitamu mu December kyenneefuna amasimu nga mangi. Kwe kufunamu omu naye n'ajja ewaffe n'abakadde bange ne boogera. Naye mu kumaliriza n'aŋŋamba ŋŋende ndabeko gy'abeera. Bwe nagenda yantuusa we, yafuna akafo k'antwalamu ne tubeera ffenna, ne tunyumya olwagira ne tuddayo yaŋŋamba nti beera awo nzija, yagenda na ssimu n'andeka awo, teyakomawo. Yatwala essimu smartphone n'emitwalo 5 n'essaawa. Essimu yaŋŋamba mpa ku ssimu nina gwe njagala okkubira kubanga nalinako airtime. N'agikwata kati essaawa yali ku mukono, n'aŋŋamba leeta ndabe ku ssaawa ye. Bwe nagimuwa n'agikwata mu ngalo. Kati mu kusituka saamanya yagenda naye atya, ŋŋenda obbikebera nga sibiraba, nga ssente ziri mu kkava munda mu ssimu. N'agenda nabyo teyakomawo. Nkanya kulinda ziwera 2 simulabako gye ndi simanyiiyo. Paka lwe nafuna omuzira n'andagirira ppaaka enkadde. Bwe natuuka awo ne nfuna ezinziza ewaffe. Omusajja ow'ebirooto byange ng'asobola okundabirira, ate bw'oba ng'oli muyaaye totawaana kuba ku ssimu yange. Neetaaga omuntu omutuufu kubanga nange ndi mutuufu. Ate njagala omuntu omusajja nga mukozi, nsonga nange ndi mukozi wadde essaawa zino sirina mulimu naye nga ndi mukozi. Nsula mu bakadde bange nze seesuzangako, nkuze ttuuka wano naye seesuzangako. Nsula mu bakadde bange nabo baategedde nti nzize kunoonya kubanga abayaaye mbakooye. Nnoonya muntu mutuufu ate yeesowoleyo ajje mu bakadde bange akyale bamulabe manye nti ye mutuufu. Ate saagala bayaaye ng'ono bwe yannimbye si gwe njagala, neetaaga omuntu omutuufu ddala. Nze ndi wa njawulo lwa nsonga nina empisa, bankuza bulungi ate sisobola kujeemera muntu abeera andagidde kintu. Ne mwami wange sisobola munyooma lwa nsonga bantendeka, bankuza bulungi. Neetaaga omusajja nga Muganda kubanga ndi mukazi Muganda, neddira ngo Kabbiro Kasimba. Neetaaga nga wa ddiini yange Katoliki, ndi mukyala Mukatuliki, neetaaga omusajja nga Mukatuliki. Neetaaga nga muwanvu nga nsingako obuwanvu ng'ate tetwenkana, njagala nga height ansingako ate nga kale nga kala tekirina buzibu oba afaanana atya oba muddugavu oba mweru, nze kasita aba nga anampa obuvunaanyizibwa buli kimu anaakinkolera. Bw'ajja essaawa eno ewaka ovaayo? Nvaayo aba nga mutuufu ne nkuba nga kye nneetaaga kye njagala guno omwaka. Nasomako paka senior 2. Covid bwe yajja yatulemesa okuddamu okusoma. Oli n'oba alina ku baana nga 2, omu oba 2 gwe njagala nkome. Saagala basukkawo awo. Ebisinga okunsanyusa nze oli kasita ampa essanyu. Omukwano weeguli
tandaga bubi anfunira omulimu nkole kubanga nze saamanyira kutuula tisaagala kutuula waka njagala nga nkola nfunire bizinensi nkole nga naye akola nga ffenna tukola ate nga ffenna tulina essanyu ewaka. Okay, kati omuntu akwagala ogambye bw'aba tannalaba ku maama wo na taata wo tagenda kujja wewaka? Nedda tagenda kunzijjawo lwa nsonga ono yannimbye ate bo n'abalaba n'okutegeka abadde banaatera otegeka ng'amanyi kituufu omusajja ajja kumba alimba. Kati njagala oli ng'ajja ng'ali siriyasi nga tajja kunnimba bulimbi ng'ono bwe yatukoze kyensaba kyokka kubanga yannimbye nnyo. Omulimu kasitaba nga tali mu kyalo saagala bakyala ate saagala beewala njagala bakumpimpi ali eno nga mu kibuga kubanga ate ewala mba sijja sobola kutuukayo njagala ng'ali mu kibuga kumpimpi. Kati Wakiso ndaba simanyi oba wala oba kumpi Emitiiyana kale Emitiiyana si wala nnyo omuntu abeerayo Makindye oba bwatyo naye abava eigulu lwe bankubira bangi nga bava wala naye nga ndaba sijja sobola kutuukayo sibeera wala nnyo twana nange saagala weewala nnyo ate transport simanyi nga oyima eyo Fortipopyo saagalayo wala nnyo njagala wakumpimpi mu kibuga. Sooka onsomere ku nnamba yonna ey'essimu omuntu akwagala ayinza kufuna atya? Nnamba eri 070 457 Yiddemu 070 457 Amannya agange nze mukyala Nakibuule Salima nviiridde ku kyalo ndi bulungi kiri Mitiyana. Ekindeese ku Bukedde TV ndi ne mutabani wange ono tuzze kunoonya mukyala ayagala okuwasa omukyala ng'omukyala oyo ali mu kika kye nga bw'ali tayogera. Omukyala oyo ayagala omukyala ng'ali myaka 20 oba 18 obutagenda waggulu omukyala gw'ayagala naye ayagala omukyala ng'alabika bulungi kuba naye musajja alabika bulungi. Akati twagala omukyala oyo nga tugenda kubeera nga tukyala ewaabwe tumunoneyo mu bazadde be. Mutabani wange amannya ge ye Kawuma Shafiiki, omukyala amwagala kuba yaŋŋamba ayagala mukyala. Kawuma yasomako mu primary n'atuuka mu P6 ne bwe yasomako n'abikoowa n'atandika okukola emirimu ng'agenda n'azimba n'akola emirimu gya bulijjo nga gwonna gwe baba muyitidde kuba musajja w'amaanyi buli mulimu agukola era amanyi okunoonya bulungi ssente. Omuga nti njagala kino azinoonya n'azikuwa n'akifuna. Kawuma musajja ayina amaka ge asangibwa Mitiyana ku kyalo ndi bulungi. Ayina amaka ge omukyala agenda mmutuusiza mu maka so si muzigo. Tetwandikitaddeko nnyo gundi kuba omukyala taba na ddiini. Omukyala yenna gw'aba afunye
Kasaana anaabanga amusanyusizza nga n'omukyala asanyusizza Kawuma bajja kukwatagana. Kawuma musajja w'abantu era amanyi okusaagana abantu, wabula nga ye bwe yaŋŋamba nti ye tayagala muntu ayogera kubanga okuleeta obusungu ku ffe olw'ensonga byaba tunnyonnyodde olumu biyinza otulema. N'abanga wa busungu naye w'omukakkanya kakkana n'omugamba ekyo kyokola tekikolebwa bwe kityo nakkakkana. Naye bw'abanga alire munne batoogera basobola okubeera nga bennyonnyolegana n'amanya ky'ayagala. Kaakati ensonga lwaki Kawuma ayagala omukyala nga tayogera. Omuziro ogwa maama we, maama we mukyala wa musu ate Kawuma mwami wa Kkobe. Kati emiziro egyo ebiri gye tutajja kubeera nga twagala, naye abasigadde tujja bbaaniriza. Ayagala omukyala nga muwanvu nga omukyala oyo ng'anyirira nnyo, ye mukyala gw'ayagala nga mulungi. Omukyala ne waba si munene asobola okugejjera ewaka. Okuleka omukyala omulokole eyo ye tetwagala. Awo agambye atya? Ayagala omukyala nga musiraamu, tayagala mukyala ayambala mini, ng'omukyala alabika bulungi, ye mukyala gw'ayagala. Kati agambye ayagala omukyala ng'amanyi okulimako kuba bw'alima ayinawo, ng'ate mukyala mukozi, ng'atya ne Katonda. Agambye tayagala mukyala munafu anaamugamba mbu ate omugongo gunnuma sijja sobola kukola, oyo ye tayagala. Ayagala omukyala anaamwoleza ku ngoye, anaayala obuliri bwe bulungi, asiimule ennyumba, atereze ng'omwami we amufumbire ku mmere, ye mukyala gw'ayagala. Omukyala anaamuzimba ne bagenda mu maaso. Tayagala mukyala wa lugambo. Ayagala omukyala aleete ssente ze ng'omukyala amuleetedde ng'omukyala asobole okubeera nga amutwala mu maaso. Atambula batambula ate bagende bamutomerere mu kkubo, oyo tayagala. Kati sooka otubulire ebintu by'omukwano bino byo mubimusomesezza nga mmwe ababeera naye ku myaka gy'aliko? Tujja bimusomesa ng'awasizza, kubanga tetusobola bimusomesa nga tetulina kwe tumusomeseza. Ekirungi okwagala alaba abantu abaagalana n'akutegeera. Kaakati ayagala omukyala nga bamala kuva ku musaayi. Omukyala oyo olumala okuva ku musaayi tujja kyala ewaabwe, tujja musiba kadaali. Kawuma Shafiiki ennamba ye eri 077 17 92 8 3. Ate yo eyange eri 0709 58 4 47. yo Ennamba ya Kawuma Shafiiki
eri 077 17 92 888. Eyange eri 0709 58 447. Mukuba kweze namba mba mututuuseeko. Waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya banoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo.